Mugambye Anita n'akigaana. Can you do that to your boss? Namugamba nedda sikyagala ekyo. Sikyagala nze njagala Seeke kye yayisa myaka 10 nga ndi speaker. Seven namugamba. Anita Mongo yeesiga ki? Anti olwo abaddaaya yeefuula kyatali. Ye yalowooza okusula mu galaji mmotoka oba okutambula n'abalangira. Afuuse muki? Kumbe baamwazikako bwazisi ku buyinza. Mwami Museveni n'amugamba mu lukiiko olwo. Nkimanyi my sister. Olina obusungu bungi. Ne have given you a day. Ogende weerowooze ku kyenkukoze eki? Kyenkugambye. Enkeera. Mwami Museveni n'akubira nakyobi. Naye bali abamanyi eby'omunda bagamba talina kujjawo. Tumukubire ddala tumukole ki? Tumubulize mu ttaka. Kati simanyi oba anaabaayo oba taakole ki? Kuba olwaleero Seeke lwagiyise musajja mukulu Entebbe awuuta akuugike ng'atunuulira ati Anita Amongi singa baba bamuwa chance ne bagamba nti NRM temwendoosinze naye ajje independent okimanyi nti asobola okuwangula both nga ze independent ne bamukkiriza nti yesimbewo no both kubanga ababaka abalina amaanyi gabadde nago mu parliament genda mu judiciary olabe bwakubira abalamuzi oyo musibe oyo mukole muti oyo mukole tugenda jigulawo nino kuba kusazi owegumba memba parliament wa East tebogerwako bwasitukana gangenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Bingi ebigenda mu maaso olunaku olwaleero ne wetutukidde olunaku olwaleero waliwo Honorable Katabaazi ono nga yawangulwa Kiruluuta Nkeretanyi muna NUP yamuwangula awo akalulu oluvannyuma lw'okuba nti no kaadi bagikwasa Kiruluuta okugijja ku Honorable Katabaazi nga ono ye baagimu emyaka 5 naye tebaagimuddiza. Kakati wetwogera olunaku olwajjo ebifaananyi byafulumye ng'akwataganye mu ngalo ne bannaffe aba PLU mpozi ono yani ono Honorable Mawanda. Oyo yabba sente oyo be bakwata ne bannamuju. Oyo Mawanda. Bwe basanga ewuwe ebisawo bya sente biyitirivu. Yoyo. So nga bakwataganye mu ngalo nga alaga nti yeesoze oba ali mu PLU ate nga badde musajja wa NUP. Bino byonna ebyogerwa Anita Amongi yabyogera. Gundi wa PLU yoyo Mawanda. Mawanda. Honorable Mawanda. The chairman wa PLU. Anita Amongi yavaayo n'agamba nti mu kisanja ekiwedde nti basensedde ababaka b'opposition bayitirivu nnyo. Kino bwe tulengera ebintu bino Haji tebituleeta nga ffe bannayuganda emitima okwongera okunafuana ddala abapagala enkyukakyuka. Sebo wadde tonzikiriza kulamusa ku bagoberezi baffe mbalamusizaako nnyo mbaagalize ne Yidi ya Lwakusatu tuyinza obutadde omukola paka ng'ewedde. Mbagalize ne Yidi insha Allah ya Lwakusatu n'abali e Makka mbagaliza hijja ennungi bakole emikolo nga bwe giyina okutambula n'abagoberezi baffe bonna abali kunoona ebweru w'eggwanga mbalamusizaako nnyo. Mbebaza okubanga batugoberera kuba tetwogerera mu kizikiza bwe baba tebagoberera oba oyogerera mu kizikiza
n'olwekyo tuteekwa okuvaayo tubeebaze olwa data waabwe ne support gye batuwa mu ngeri ez'enjawulo ssebo omukutu gwaffe guno. Yes, sebo. Ensonga ya Honorable Katabaazi, I was shocked. Lwaki I was shocked? Honorable Katabaazi musajja munnaddiini mukatuliki nnyo. Teri atali mukatuliki nnyo. Naye kye ŋŋamba waliwo asukka bw'oli bw'atuuka ku ddaala ly'okubanga abeera mu bigo mwaweerereza. Kitegeeza nti ekereziya eba emwesize ng'asembedde nnyo kumpi. Yes. Tabeera wala nnyo n'ekereziya. Mbadde musuubira okuba omusajja omugumiikiriza, omugumu, ataliimu kutagalatagala. Naye that is why I was shocked. Nti musajja munnaddiini mukatuliki nnyo weebwa respect. Ne bw'aba ayogera omuwa respect. Musajja alabika bulungi, wa kitiibwa, nga bw'omulaba afaanana, teyeejolonga. And on top of that is a brave guy. Katabaazi musajja mugezi era tebakulimba nti si mugezi. Ne bw'owulira nga articulatinga ensonga olaba omuntu omuki omugezi ali informed. Naye nga bwe bagamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe ne tulyoka tubalamula, kati ate yatuprovinze kirala ku kye tubadde tumukola ki tumusuubiramu. Bw'aba yagenze mu PLU, it's not bad to change nga bw'aba ayagadde kuba gw'oba oyagadde ng'omuntu. Ffenna tetuli mu kibiina kye twatandikiramu, twali ba DP, FDC, kati ndi wa NUP. Naye kibiina ki ky'ogenzeemu yensonga enkulu. Abatulugunyiza bannansi by'obadde oyogerako ebbanga eddene, abasibye ba Eddie Mutwe bakireewo Kivumbi ba Gaddafi, abaana baffe aba NUP okubanga bali mu kutulunyizibwa ba Alex Waiswa gwe bwegattako. That's where the difference is. Kati kitwewuunyisa nti bantu kikaaki. Ekyokubiri, edda nga nkyali muvubuka nakubako ku disco emaganja eyo mu Misawuli. Naye bwe wayingiranga essaawa 9 ogw'ekiro 10 disco ng'eri mu kufundikira. Abadijje batandika okuba obuyimba obwa soft oba abasirindiyoni ba Michael ba Arakeri. Slow music. Kati nga bwe baba bakuba obuyimba obwo mumanya buli muntu anyweza omunyago gwe gwakola ki gwakutte. Kuba ekiseera kikoze eki. Kati gavumenti ya Mwami Museveni eri mu kusiibula bakuba buyimba bw'abasirindiyoni. Gwate ng'oyingira disco tuba tugamba nti oliko mental problem. Kubanga toyinza kuva we bajjula n'ogenda we bakola ki we basaaniika. Ekyokusatu kino kyongedde tukakasa nti NUP vetting committee omulimu gwe yakolanga okugaba kaadi ku bantu ab'enjawulo yakubanga ttooki mu bantu nga bwe kiri nti obukulembeze tebusobola kubuulira byonna. Naye bo bwamanya ti ono yatagala. Yes. Kuba jjukira leader of opposition nga ye spokesperson wa party Honorable Joel Ssennyonyi ya abadde abeera n'ababaka abo mu parliament. Era ababaka bangi tabawaako bujulizi. Kuba nzijjukira bwe yali aggulawo campaign za Honorable Kawalye Lubaga ng'aziggulawo yaliwo lope. Yagamba mu bigambo bye, mbadde ne Kawalya mu parliament, mbadde n'ababaka ba parliament bonna mu parliament. Abaali atubakola ki? Tubamanyi. Kawalya teyakola ki? Yensonga lwaki tuzze wano. Era yensonga lwaki twamuddiza kaadi. Be tutaaziddiza twabadde n'ensonga nga tubayinamu okwemulugu. Baliko akabuuza. Basambisa 2 bamagwaya. Ateeba eno n'ateebawa neeno. N'agamba nti beebo be mulaba tutaakoze eki. Fe abali ebbali twanyiiga nnyo olw'abantu baffe abamu obutaweebwa kaadi. Naye there was a reason etandise okukola ki? Okulabika. Okuvaayo. Kuba bw'olaba omuntu nga Katabaazi, really n'ogenda mu PLU Katabaazi, it's a disappointment. Singa yagenze mu kirala PF anye, it's okay. Naye gye tuli njagala kubuuza Honorable Katabaazi, ensonga z'obadde onnyonnyola bulijjo zaavuddewo. Kuba abazikola be wakoze eki? Be weegasseeko. Ensonga ez'obuli bw'enguzi, okitulugunya bantu,
kibba bululu kye wayogerako n'ebirala kino kijjayo Honorable Kiruluuta kye yayogera nkerettanyi tibannayo omusajja gwe tuli naye fene e Kalungu tumulaba akukutana baki Honorable Kiruluuta yakyogerako Honorable Kiruluuta yakyogera n'agamba nti bannaye nze personal nayogerako n'Honorable Kiruluuta ne mugamba omwami ono nga ntrustinga Katabaazi ayagala muwe ekisanja kino emyaka giri ku side yo you are still young ojja kukulembera nga Allah akoze eki Kiruluuta n'angamba saali kiganye naye gw'ongamba ndekere tali trustable tumulabe ne Kalungu atambula ne betukola ki betulwanyisa akukutana b'ekiro kitegeeza is a double standard man siyinza muleka nga ffe tuli ku kozi nnene yakola ki yakununula ggwanga nendowooza oba bya bufuzi isoke n'enkireka naye at the end nga bwe bagamba nti olubuto lw'omukyala terwekweka nga alufunyi lukula ludda mu maaso kimaze ne kivaayo nti Honorable Katabaazi bye baali bamwogerako byali biki byali bituufu be boogerako ebikyamu kuba teri gwe batwogerako nze banjogerako n'omulala olaba olwo yayogera ku Ssaabasajja Kabaka naye ekikakasa bye bakwogerako nga kimaze kukola ki kulabika kati olubuto lwa Katabaazi lwakoze eki lwalabise so abantu ngaabo message yange egenda eri abaana abato abaagala okununula eggwanga abantu abafaananako Honorable Katabaazi tebabatengula mitima stay focused stay strong stay with hope kuba bano they are in their wee hours basiibula baagala kuleka ng'ensi yaffe bagikoze eki bagitabangudde kuba ekyo kye kimu ku bigendererwa bya Mwami Museveni okunafuya abantu naye enzira y'okugamba nti olaba Arsenal yamaze 22 years netwala ekikopo bujja kucha nga ne change mu byobufuzi bya wano ekoze eki kuba bangi babadde tebakisuubira nze nalaba Arsenal ng'etwala ekikopo kya unbeaten 2002 naye bwe twatwala ekikopo ekyo ne tulowooza kijja kugenderera it has took 22 years ebbanga libadde ddene naye ffe abagumu era abagumiikiriza twasigala tuwagira ki Arsenal yaffe final at the end tuli mu kujaguza kati naffe bannabyabufuzi ba wano abalafubanira enkyukakyuka tufune ekyokuyiga mu kiruwa mu ekyo so Honorable Katabaazi otukoze bubi nnyo okoze bubi bannamasaka okoze bubi nnyo ekereziya ebadde ekulabira mu kiti sigamba nti ekereziya ya byabufuzi naye enyumirwa nnyo ekulabe nti oli wa NRM beera wa NRM oli wa NUP beera waki so si kutagalatagala ng'atamidde naye yakoledde ddala ng'erinnya lye Katabaazi atabaala buki atabala Butabaazi okay waliwo wano baka bwenjagala okusomako wano after this okuva Daudi Kabanda agati after this operation I will retire oba operation chi I will retire from active politics to pave the way for others to serve public offices demand safety, respect and accountability. I can no longer serve under death threats and blackmail. I did not tell anyone to steal government properties or resources. Wano mukama we namuddamu wansi wano who is threatening you mukama we mwami Kaine Rugaba Muhoozi CDF who is threatening you send me their names also. You are forbidden from retiring. Anita Amongo alina ejjedde n'eriso okuteesatesa Mwami Kabanda n'okutuuka ku kikuba yavaayo n'agamba nti asaze kiro nnya kuva oli yasoma ekiwandiiko kya Anita Amongo ekimugoba nga nti asaze kiro nnya n'agamba stress emuli bubi. Anita Amongo abadde alina ejje oba abadde alina abantu abasobola okutuusa n'omuntu agamba nti ekyamaze kuva nasoma ekiwandiiko neetaaga kuritayalinga kino kinsusseeko. Tutandike na Anita tutandike na Kabanda wonna tutandike ne Kabanda. First of all Kabanda bwe yabadde Honorable Kabanda bwe yabadde ku mukolo gwa
asuubirwa okubeera speaker wa NRM gwe baagala okwendoosinga kuba NUP yaendoosinze owaffe mukulu mwiru naye bwe yabadde ku mukolo gweoyo gwe baagala aba NRM okuba speaker mwami Oboth honorable yagambye I'm a machine gun which is used for a good cause byabadde biki ebigambo bya Oboth ebya Honorable Kabanda bwe yakutta omuzinda yagambye I'm a machine gun which is used for a good cause era n'agamba nti I'm happy to see even our deputy secretary Madamu Namayanja Honorable has endorsed our bid for speakership of Mr. Oboth and the other leaders of NRM. Kati nga tuyina ebintu bibiri. Tuyina NRM, tuyina ne PLU. Enkola ya mwami Museveni azze azimba ebintu mu kintu ekinene. For example, yazimba SFC mu UPDF. Munda mu yo. A force within a force. Kuba ery'eggwanga limanyikiddwa nga Uganda People's Defense Force. Yes. Naye aliteekamu ekibinja ky'ejje ddala ekiyitibwa SFC. Kati we twogerera SFC yamaamira UPDF. Buli kimu yekikola. Kati mu NRM yazimbyemu kye bayita PLU. Mu pate ya NRM yazimbyemu ekintu bakiyita PLU. Nakyo kiki? Kati PLU eri more powerful than NRM. Mu budde buno. Kuba yakirabye nga NRM eyingiddemu abantu bangi. Kati ng'aseeka okusunsula kuriimu anaggusa olugendo lwaliko olw'okutembeeta omulangira we okumukwasa obukulembeze bwaki bw'eggwanga. Kakati abo bw'amala okuzimba ekyo ng'eri powerful n'akwasa mutabani we okukulira amagye nga CDF. Mu nsi yonna mu Uganda mwokka mwe muli CDF ayina a pressure group ye bwagiyita nga yabyabuki yabyabufuzi because teri tteeka likkiriza w'amagye kubeera mu active politics nga tanna retiringa naye mu nsi yonna kiri wano Uganda era kikola ku Muhoozi. General Henry Tumukunde yali akyali active mu magye nga tanna retiringa. Yajja ku CBS mwaka gwali gwa 2000 oba 9 mu myaka egyo n'ayowa views ku nsonga z'ebyobufuzi. Yamala emyaka 3 ng'ali ku mmeesi we bamusibidde nga bamuvunaana okuba w'amagye ng'ayogera ku byobuki ku byobufuzi. Naye Muhoozi is freely akozesa omukisa ogw'okuba nti mutabani wa mukulembeze waki waggwanga. Kati Kabanda is a useful gundi machine gun nga bwe yakoze eki gwakozesa mu byakola ki mu byayagadde. Era kati Kabanda ali ku katale kwotalabanga era bw'anaabaamu enkola y'okufera agenda kufera abantu baki bangi nti ngenda kuwa ekifo wano ngenda kuba zaayogera ebintu ng'asaaga ne bituukirira. Nali omu ku baasooka okulowooza nti tweet ezirabikira ku Twitter si za General Muhoozi naye neetondera abantu be nakigamba kuba kati nakizuula nti zaani za Muhoozi. Owulidde eyo gy'awandiise reply ya CDF ogiwulidde ne Kabanda byazaakola nga Muhoozi amupraisinga. Kaakati Kabanda he has stayed for a long ng'ali mu bwa spy naye nga tebamumanya aba NRM ng'abega ba NRM banne kuba mwami Museveni ekintu ky'anaakola mu myaka 10 akitandika kati yamanya nti nteeka okuleeta omwana ono era n'amuyitako lumu Avenger, my Avenger agenda omudifendinga
nga waliwo abamulwanyisa era bwe yagamba nti erinnya eryo Muhoozi kyerikola ki kyeritegeeza mu lulimi lwabwe Olunyankole. Kakati Kabanda azze abega abantu bangi mu NRM naye nga bambi tebakola ki nga tebamanyi. Recently ekyavuddeyo kyekyalabikidde ku Anita Among baamuteekako Kabanda amaze kumpi emyaka 4-5 ng'amubega ng'alinnya naye ennyonyi bwe batambula bwe badde eno Kabanda asiiba waka wa Anita Among okuva ku makya mpaka lwaggulo walya lanchi wakolera emirimu gye gya constituency ye gyakiikirira nga amwetooloola to the extent nti Anita Among yatuuka ekiseera nga Kabanda amulaba nga brother we n'amwesiga ekikoze eki ekisukkiridde kati ye bambi teyamanya nti ono bamumusindikidde mukola ki mubega n'amwetooloola era buli obwedda kyolaba bakola bano abasirikale nga balumba wano wali it was a report given to them by Kabanda nga yajiwa CDF n'ajiwa ne Mwami Museveni nga bamwetooloola omukazi. So Kabanda is powerful now naye ekinnuma mu bantu abo era kyengenda okwogera ne kwa Anita Among nti Mwami Museveni ye Alpha and Omega. Kliki ye buli muntu amukozesa ekiseera kye bwe kituuka n'akukola ki bangi. Twayinako wano gwe baayita super minister muyinza okuba temwamulaba wali tonajja Kampala nga bamuyita prime minister Amama Mbabazi. Sebo naliwo sebo. Wamulabako? Hajide kate kujirigerera buto. Sebo nze ndi mwana wa City sebo. Oyinza okuba tewagoberera nga waliwo naye tewagoberera. Sebo nali ngoberera bulungi nnyo. Abagoberera Amama Mbabazi. Yali powerful to the extent ng'akyusa ne budget ya ministry gye bagiwadde n'agamba eyo muyimirize. Baawaako Honorable Nsereko oba minister Amama Mbabazi n'agaana n'amuggyako n'abuwa Kibuule. That's how powerful Amama Mbabazi we yakola ki. Muhammad Nsereko babumuwa. Obw'amazzi. Omukulu n'agamba nedda. 2001. N'agamba nedda nze njagala woono. Ne bajja Amama Mbabazi ng'akyusa resources z'eggwanga Mwami Museveni z'abalagidde zigende ewalala. Naye nga Museveni bwe bamukubira nga bamugamba nti Prime Minister Amama Mbabazi yagambye bw'ati. Nga agamba okay wadde kimunyize n'agamba tukikole ki tukireke. Twayinako omusajja bamuyita General Kale Kaihura yali Inspector General of Police. Sirabangayo Inspector General wa Police mu Uganda ayina maanyi nga Kaihura. Simulabangako okuva lwe natandiko okutegeera ennyo active politics 2001. Yayina amaanyi yazimba abantu yasooka n'ayita yaleeta kye bayita community policing. N'azimba abavubuka abaawera 2,000 okwetooloola eggwanga lyonna nga bali mu police naye nga si ba police nga babayita ba crime preventers. Ne batukuba emiggo ffe ku abaali aba Dr. Besigye ba crime preventers abo nga naye mu police azimbyemu ekiwayi ng'era ekyepyero yiwe kiri mu NRM. N'aleeta abo ba crime be yayita crime preventers ne bakola effujjo baakulemberwanga omuvubuka kaali kavubuka nga Kanyankole oba Kanyarwanda sort of ne kakola effujjo nga koogeza with arrogance n'azimba abantu abalala bangi besijja kwogera. Bw'amala obbazimba mu ffujjo lyonna lye baakola n'azimba naggulawo police posts zino ze mulaba obuli buli wamu waliwo obu police posts bwe nkugamba nti tewabiraba ng'ogamba nkulimba yabuzimba nga otambula emita 5 nga waliwo akalala nodda wali mita 600 waliwo akaki akalala kabaka abasirikale sawa 24 sawa 24 munya nga ye IGP asituka najja mu public na kwegamba abamulaba bakola ki kati saawa eno Kabanda yakola ki naye what was the end of Amama Mbabazi honorable baavuga Amama Mbabazi ne batuuka ku humiliation esembayo. Omugenzi Kaweesa yali KMP yamuyimirizanga Mbabazi agenda ebusoga mu luguudo wakati waati
n'amujja mu mmotoka ye n'amuzza mu pick-up ya poliisi naye nga wali okkiriza nti mbabazi kisoboka amaanyi ge yakola ki ge yalina ne bavuga General Kale Kayihura ne bamuleeta awo Makindi mu barracks ne bamusibira awo General Kale Kayihura bwe yali akyali kiboko teyavuga saaliyo saamanya kya kibooko naye kye namanya baamuleeta muki saagala kulimba mu barracks Makindi General Kale Kayihura bwe yali mu poliisi yaleeta ekirowoozo n'agamba twagala essaawa constitution zeegamba 48 omusibe zaateekeddwa okumala mu kaduukulu ka poliisi ziveewo twongereyo zibe ennaku nga 5 oba 6 olw'ensonga nti tuba tukyanoonyereza bwe baamuleeta wano ebimu ku balooya bye baawa mu kkooti baagamba ti omuntu waffe amaze essaawa ezisukka 44 ze yali ayagala ziveewo mu kkooti mu kaduukulu twagala bamuleete naye all in all yawunzika bamututte mu court martial era okukakkana ng'afukaamiridde omulangira n'atwitinga n'agamba nsabye taata jeno bamukole ki era ne bamukola ki ne bamuta kati ffe ababadde wano tulabye ebintu biki bingi naye ekinnuma mu bino byonna ebigenda mu maaso be bantu obutayiga mu bikoze eki mubibaddewo kati nzize ku Anita Amongi Anita Amongi abadde muli wanguzi abadde ne urban excitement abadde ne arrogance nga tagambwako muli wanguzi ayina urban excitement eyo y'omuntu ow'ekyalo sigamba abantu b'omu kyalo nti babi naye urban excitement eyo gimanyi okukyamuukirira ekyokubiri Anita Amongi through corruption are accumulating a primitive wealth obugagga obwekyalo obwekijega mu bwangu okitegeera gwe toyinza kuŋŋamba nti mu myaka mitono nnyo gye yali deputy speaker gy'abadde MP asobodde okuzimba enju eyali ebadde eddwaliro lya kansa mu ggwanga asobodde okuzimba enju eyina basement wansi nnya what are those for? That is primitive wealth. Ebyobugagga tebigasa byamaalo just kulaga maki maalo n'azimba eno kakati bwe yava ku ekyo Anita Amongi n'azimba enju ebukeddeya wagiraba Anita Amongi bwe yazimba enju ebukeddeya yayita ababaka ba parliament abaasoma mu 3 ne batindiga olugendo lwa mayiro 2 ne bagenda wa ebukeddeya n'avaawo n'ategeka impeachment eya Honorable Persis Namuganza nga takonsultinze eyalonda ani Namuganza kuba minister ate era ababaka bonna ne bakkanya kimu n'akozesa ababaka abasoba mu 3 mwaga mu 2 bw'amala okumwimpiikinga ng'akozesa parliament olwo outshininga mukama we lulu number 1 mu byobufuzi tokkirizibwa ku outshininga bosi wo ne bwe giba mirimu okitegedde kakati ba think tank ba Museveni ne Muhoozi bakabanda ng'ebyo byonna babikola ki babirengera bagamba omukazi ng'ali too powerful kati bwe baba ddala nga NRM ne government ya Museveni erina ba think tank munda bwe bagatta ebintu ebyo kansooke nkuweeko ezo incident 2 kitegeeza Anita Amongi alina capacity abadde ne capacity esobola okuimpeachinga Museveni n'ava ku bukulembeze singa oli abuuza ekibuuzo n'akibuuza mwami Museveni nti singa abazungu ba foreigners babaako interest ze baagala nga baagala kuimpeachinga ne bawa omukazi oyo millions of dollars tasobola kuimpeachinga bino ebintu ebibiri byakozesa ababaka Anita Amongi abadde yava mu kuba speaker wa parliament nga yafuuka kirala kubanga speaker wa parliament is there to preside over naye Anita Amongi yabogerera deputy attorney general Kafuzi n'amugamba shut up sit down tojja kuddamu kwogerera mu parliament ku defendinga NLO
nze ne bwemba Museveni gweteeke mu bigere bya mwami Museveni ng'olaba ebyo byonna bikola ki bigenda mu maaso oba olowooza ki oyo aba tazimba bwakabaka mu bwakabaka otuwabira otya ewa mwami Museveni tojja kuddamu kwogerya ku fule eno mu parliament ng'akyali sipiika wawa kyokka ng'ate yagamba sit shut up obadde omulaba bwayisa ababaka ba parliament nansana you have done this walawa akabana bakafulafula ne bakateekamu ebirala kaali kazi yayisa nansana you are the one who have done this kati eyo arrogance gyabadde nayo n'ababaka ba parliament endaba gye babadde bamulabamu nga bagamba think tank negamba ononno kati oli omulangira alinze entebe ng'ateekwa okumatiza kitaawe nti ono omulaba ayagala kunkuba jje bwe tutamukola ki bwe tutamuwankuyira kati ne wajja wabaawo sanctions ezaamuteekebwako abazungu nga bagamba ayina ebyobugagga ebisukkiridde Anita Amongi era ayina kino ne kiriwa mwami Museveni oyo simukkaanya naye mu bintu byonna ebisinga naye ayina obugumiikiriza ku nsonga ezimu kyeyakola yateekawo akakiiko nga Anita takola ki nga tamanyi ne katandika okunoonya ebyobugagga bya Anita outside Uganda kuba yabuuza Abangereza n'Abamerika mumutaddeko sanction bye mumwogerako biriwa show me the proof report nereeta obukakafu bw'ebintu byakola ki ebimwogerwako ebyobugagga n'ebirala Museveni n'agamba kino kikoze eki naye olw'okuba erimu kusiga lwaki NRM eri mu buyinza is corruption mwami Museveni yasooka n'asirika Museveni omulaba ne bw'olya enguzi okukuukula ejjembe nga tosonze ku ntebe ya kabaka wali eyiye mpadde kyakulabirako sigambe yamutebi kuba yamutebi ate endala nnyo nga tosonze ku ntebe ye kati abantu abakuba Anita Amongi mu NRM munda mu government ne batandika kuba abadde ne ba enemies mu government ne mu party ne batandika okuwa Museveni report nga bamuwa ebyokulabirako ng'ebyo byenkozesa enkola ki ne bamugamba omukazi azimba bwakabaka mu bwakabaka bwo Museveni n'agamba I can't believe this era sijja kya acceptinga ng'obujulizi babukola ki nga webuli tu mu government ya Museveni buli lw'olivaayo n'olaga nti n'omugamba nti nze mukama wange siri ready kwesimbako amanya lwaki akyogedde kati Anita kyekimugoba lwaki akyogedde ababaka bangi abadde bakkiririza mu Anita Amongi ate nga sina babaka bokka abantu bangi nnyo n'abanene mu gavumenti omwo olowooza Anita Amongi abadde tazimbyemu mafializimu sinza kubigenda mu maaso nebino kabanda okuvayo gamba nti nze banange kinsuseeko Anita abadde azimbye obwakabaka mu bwakabaka bwa gavumenti ya Museveni Museveni bw'atasobola kukkiriza Anita Amongi wawulidde omusirikale abadde amukuuma abadde ne pisto nga ya Isirairi abanoonyereza bwe bamukutte nga naye mu ggwanga yayingira nga tekola ki nga tewali n'omwama Anita Amongi sente bwe ziba mu manufacturer eri ebweru ez'eggwanga zivugwa direct mu Bank of Uganda yesabuukululako obwo obuveera bw'olabako kungulu era teri gwe bawa ssente ng'evudde mu Bank of Uganda ng'eriko kaveera kungulu kuba akaveera kava mu bamanufacturer naye ssente zibadde zivuye mu manufacturer ne zigenda ewa Anita nga teziyise mu Bank of Uganda omanyi kyekitegeeza ekyo owulira kati Anita abadde ne excitement nga weebuuza ebyobugagga byonna by'okuŋŋaanya n'ogula amamotoka n'ogassa wali n'okola ki byaki naye olw'okuba abadde akyali ddaalingi nga tannasonga ku ntebe ya mukulu ebyo byonna si nsonga eri ani mwami Museveni kuba senga yali nsonga abantu baatandika dde okwemulugunya kwa Anita Amongi ebbanga ki nze we ŋŋambira nti tebalwanyisa buli bwanguzi
wabula balwanyisa oyo abadde ayagala okusonga ku ntebe y'omuki ya Mwami Museveni ya Mwami Museveni kyebakuba kasita yasonze ku ntebe y'omuki ne bakizuula nti ayina ambitions ezaagala okubeera president kati bino byonna babikoze eki if they were fighting corruption tayebwa gwe bali mu kusuusuuta kati abadde n'Anita Among mu office kumpi yetya yemu ono ye deputy we teri kikolebwa nga takoze eki nga tategedde Clerk to Parliament Adolf Mwesige yasayininga byonna sente ezikola ki ezifuluma where is he in this saga nawuli abamuyita ku CID kwenye basalako amakage nga bwe basazeeko agaanite Anite kasita bamuzuula nti atunuulira oluwombo olunene alufumitamu ekikwanso bwe buzibu bwe otegeera kyegamba kati bano obuli bw'enguzi abasuubuzi obalaba obadde ng'obalaba nga bakayana ne URA obuli bw'enguzi obuli mu URA oli n'aleeta konteyina ne bamusaba miliyoni 7 imagine bw'ate bw'okola bw'oti ne bw'oti wali omuwuliddeko ng'ayingira gundi enguzi former igigi Betty Kamya yaleeta kye yayita lifestyle audit ani yagikuba Mwami Museveni ng'agamba nti abantu bange bajja kuddusa ssente wa yebunaayira ndowooza ani teyalowooza bamukiri yalinze yakola ebyakola ki byayagala kati bateeka okuba Anite okumulaga nti you are nothing in this government naye nga ekigendererwa si kyaki si kya buli bwanguzi bakuba muntu asonga mu ntebe y'omulangira lwe lutalo olukola ki oluluwo era sympathy ekyokubiri mu kino CDF General Muhoozi Kainerugaba recently bukya abeera active mu bya bufuzi n'amagye kuba abadde w'amagye ebbanga lyonna naye nga tawulikika bukyavaayo n'asongebwamu ng'omu ku baagala obukulembeze abadde n'enziro nnyingi ey'okuwamba abantu abafa obadde obiwulira byonna ebibadde bigenda muki mu maaso ng'aliko enziro nga bateekwa okunoonyaayo ekintu Katonda aleeta omukisa ekimunaazaako ki enziro eyo ku international community kuba president waffe omulonde Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bantu be baaripootinga edda abajjukira operation ye yali Kasese ku omusinga yaduumirwa General Muhoozi ng'akozesa erweru kati enzira emubaddeko baagala otulaga nti mulungi agenda kulwanyisa enki enguzi kumbe alwanirira ntebe ye gy'akola ki nze siyinza gwa mu trap eyo ekiriwo Amongi kwogera ku ntebe ya muki lwakuba nti n'Amongi teyamanya bw'abaddala kituufu nga yali ayagala entebe y'omukulu teyayina baamuliraana baamuwa amagezi ate abaamuliraana be yalowooza nti babe bamuwa amagezi bakabanda be baamusindikamu and at last abantu bamuvuddemu ababadde mikwano gye tebakyayagala na kuliraana waakola ki wali wabawunyira ziizi kati saawa eno mwami we Magogo juzi nabadde ngenda nzikirira awe Mmengo ne musanga yapirimpize 10 ne mugamba todduka siri musirikali siri musirikali owulira ne mugamba atodduka kuba kati bali kubunkenko obutakola ki obutagambye Magogo ayina scandals mu FUFA zotamanyi tuludde nga tumusaba accountability y'omupiira yagaana kati tugamba bwe mba mulwanyisa buli mwanguzi this is the right time tugende ku FUFA atuwa accountability eya miliyoni 25 eza dollars zimuwebwa MTN MTN ewa FUFA agundi FIFA ewa 25 FIFA ewa FUFA okuddukanya omupiira $25 million bojja MTN emuwa 20 millions bojja Nairo Breweries
emuwa 45 billions bojja ku Star Times emyaka 10 yamuwa milioni 17 17 bwezityo zeba muwanga emyaka 10 ze yatunda omupiira gwawa byonna twagala accountability. Government ya Uganda ku sente y'omuwi w'omusolo ebadde wa magogo 95 billion per year. Twagala okumanya diiru y'oggula akawooteri ak'ekisaasi ke bayita Fufa Hotel abazannyi mwe basola Uganda Cranes ey'emitwalo 3 ejja $. Ddala akawooteri ako kaali kasaana emitwalo 3 era abazannyi kasaana okusasulirwamu emiliyoni 1.5 buli lunaku lwe basolamu bwe mba mulwanyisa buli bwanguzi. Kuba ffe twatandise dde okusaba magogo adde ebbali. Good enough magogo woteri bagigula eyegundi Fufa mu basula ekisaasi emitwalo emiliyoni emitwalo 3 ejja $. Ddala gigijjaamu Nivana ebadde muwa miliyoni 5. Nick Insurance ebadde muwa 5. We need accountability in Fufa. So bw'otunulira bwe gamba nti eno teeba enguzi senga abo bonna bakwatibwa kuba tuludde nga tubyogerako ebyo nga bagamba ffe tuli mu politics nekino ekigenda mu maaso kwa Anita Amongi it's a politics gwe bali mu muzannyira munda nti yasonga ku ntebe y'omuki y'omukulu. Yes. Ekibi ekiri kwa Anita Amongi yaluddewo okutegeera nti abasajja bamukubye kuba bamuwaddeyo offer. Mwami Museveni yamuyise ng'olukiiko lulimu bannaddiini Kadaga nga atudde wali lwabaddemu abantu nga 8 n'abuuza Kadaga waddukanyanga parliament ku 4 billions ono agiddukanya 14 atubuulire bibadde bitambula bitya ng'ali angazi. Mwami Museveni ge nafunyeeko from my sources namugamba my sister okusinziira ku bibaddewo byonna n'ebigenze mu maaso I'm requesting you to step aside ku kifo ky'obwa speaker. Ngenda kufunira ekifo ekirala olw'okuba wa mutwe mugumu arrogance gy'abadde yazimba no gundi empire gy'abadde yazimba muli n'alowooza nti byakuzannya. Mwami Museveni mu lukiiko olwo maalimu ne Madamu Nachobe. Mwami Museveni n'amugamba ngenda kuwa ekifo ekirala nakyo nkimanyi kye yamugambye. Bwe yakimugambye Anita n'akigaana. Can you do that to your boss? Namugamba nedda sikyagala ekyo. Sikyagala nze njagala Seeke kye yayisa myaka 10 nga ndi speaker. Museveni n'amugamba Anita Amongo yeesiga ki? Anti olwo abaddaaya yeefuula kyatali. Ye yalowooza okusula mu galaji mmotoka oba okutambula n'abalangira afuuse muki kumbe baamwazikako bwazisi ku buyinza. Mwami Museveni n'amugamba mu lukiiko olwo nkimanyi my sister olina obusungu bungi naye I've given you a day ogende weerowooze ku kyenkukoze eki kyenkugambye enkeera. Mwami Museveni n'akubira Nachobe n'amugamba genda obuuze my sister yasazeewo ki. Nachobe n'ayogera ne Anita Amongi okumala essaawa nga 6 n'agaana. Nachobe n'amugamba omukyala akoze eki agaanye ko Mwami Museveni n'akubira mutabani we n'amugamba activate yigira kwe kulaba bino byonna nga bikola ki. Singa Anita Amongi mu meeting eyali mu State House yakkiriza ekifo Mwami Museveni kye yamuwa bino byonna obadde togenda biraba wegambira nti tekusikulwanyisa ki nguzi. Olaba okuwandiika obuwandiikisa ekigandiiko ku page ye ya X okugamba nti nvudde mu gundi ya race okumanya omukazi oyo muzibu nnyo abadde yeefudde kyatali. Baamumatiriza essaawa nga 7 nti wandiika nti ovudde ku ki mu race naye ng'agaanye naye nga Kabusiru amulinnye ku mutwe talaba nti yafulumye edda gavumenti. Yes. Okusinziira ku bigenda mu maaso nga ye tasobola kulaba nga nange ali eno peasant w'oku ground nkiraba nti ono baamukubye dda naye ye nga takikola ki nga takiraba era nakkiriza oluvannyuma n'awandiika ekiwandiiko naye ng'asira nsaano muki
kuba yatadde ekiwandiiko ku page nga bano batandise operation yaabwe ey'okumwabya kuba operation egenda mu maaso kumwabya kumulaga nti is nothing kati kye nagambye nga ntandika nti yalema okuyigira ku byayita nti bannange baali batya nzaani mwami Museveni gwazannyisa akutte Dr. Kizza Besigye gwe yalwana naye mu nsiko and on top of that yali personal doctor we mu nsiko nga yamugamba sumulula empale nkukuba empiso n'alaba amakugunyu amutadde ruzira at 70 years gyayina ng'akimanyidde ddala ebisanga ebiteekeddwa ku Besigye bijingirire gwe ng'osigala omuzannyisa omuntu atalina buntu bulamu bwatyo gwe lwaki tomuyiga kyemba nenyaako kyokka nti omuntu gwe badiiringa naye tebakimanyi tebamuyiga nti talina muntu we ye omuntu we famire ye kati bano ba Anita Amongi is nothing in this government gambye abasajja bakayihura bali mu nsiko amama Mbabazi Kano Dr. Kizza Besigye teri atamuwa respect mu bajaasi bamumanyi kye yakola his role ne bamutadde ruzira wali ayina emyaka 7 semateeka agamba omuntu ow'emyaka 7 aba tateekeddwa kuba mu kkomera bw'atyo ebigenda mu maaso NRM iso lukikolo lwa Seeke simanyi naye babayise bukubirire babeeko ensonga ze batunuulira era ndowoozaga ensonga ezimu ku ezo zezo bwa speaker obuli awo n'ebigenda mu maaso ate nawuddeko nti n'ababaka abamu bakyali gumita ennyo eri Anita Amongo tebakulimba so waliwo okusattira awo tebakulimba nti waliyo omubaka akyali gumite kubiriwo mwami Museveni yayiga muyizi mulungi Kadaaga bwe bamugamba nti NRM temwenda osinze yajja independent kati n'abasumbuwa kuba yalina amaanyi mu parliament kati ne baga Anita Amongi singa baba bamuwa chance ne bagamba nti NRM temwenda osinze naye ajje independent okimanyi nti asobola okuwangula both nga ze independent ne bamukiriza nti yesimbewo n'oboth kubanga ababaka abalina amaanyi gabadde nago mu parliament genda mu judiciary olabe bwakubira abalamuzi oyo musibe oyo mukole muti oyo mukole police ng'akyusa n'abapoliisi nga si ya IGP kati oyo oyinza omuwa omukisa ku mulundi guno Museveni yagambye sijja kikkiriza Kadaaga kye yankola nakikola ki nakiraba sigenda kuwa muntu mukisa kujja independent kuba kino nkikukakasa Anita Amongi n'omukkiriza n'ayimirirawo independent kubwa speaker akube NRM agikuba hands down Museveni agenda okuva mu kalulu nga bikoze eki nga bitabuse kati ekyo yakiganye kati oluvannyuma lw'okugaana ekyo tewakubulimba nti waliyo omubaka ali gumite nameere yavudde mu drone ng'ayogera Ludicha talwogera Ludicha ayinza okuddamu kyogera ndi ku Anita naye nga ani abadde amusinga okuvuma abantu ku lwanita naye bamugemye essimu egi emu yokka omutabani yakoze ogugwe Museveni n'avaayo nga Sevia nga byonna babimanyi tigwe mukolo oti nze nveeyo nga Sevia we taliddamu so Seeke eyitiddwa naye amawulire genfunye from my sources Anita Amongi alwanye ayagala kugenda mu Seeke anti abeerewo she's a Seeke member kati ayagala abeerewo ng'egenda okuyisa byekola ki banamukiriza okuyingira mugamba abalwana muli omulangira alwana nnyo ne ttiimu ye obutakkiriza Anita egenda mu Seeke lwaki amugaana Anita amaliridde okugenda okwabya ebyamawali ti bwe muba mulwanyisa buli bwanguzi mbadde nkola noono nabano mubakole ki mubagire kuba ajja kujja n'obusungu abagambe bwe kiba kyanguzi bye mbadde nkola byonna mwami Museveni obadde obikola ki clerk to parliament abadde abikola ki abadde abigoberera why am I charged on me
basobola okumukiriza okuyingira mu seeke kusiza ku birimu essaawa zino we bukeeredde lwatandise jjo ennaku 2 emabega ng'abamu bagamba jje abamuliko naye nga tebaatula nti bamuliko bagamba she's a SEC member nga bw'omanya ab'oluzungu yes ma come naye bali abamanyi eby'omunda bagamba talina kujjawo tumukubire ddala tumukole ki tumubulize mu ttaka kati simanyi oba anaabaayo oba taakole ki kuba olwaleero seeke lwagiyise musajja mukulu Entebbe awuuta akuugike ng'atunuulira ati alaba embaata zaagira ati katulinde ebinaakola ki ku Sande ayise ba MP ba NRM caucus ya parliament ajiwe decision seeke gyegenda okukola ki okutambula okuyisa olwaleero naye kye batasobola kukkiriza kino nkikubuulirira wano tyanita je independent kuba bakimanyi they cannot survive her ng'ayimiriddewo so bino byonna nga bigenda mu maaso gwe Munnayuganda ekikulu ffe kye tuliko bano bazanye drama waabwe yenna gwe balimu kuba it's a transitional politics yagenda mu maaso kino kye tulaba it's a transitional politics gwe Munnayuganda tukyagenda mu maaso n'okudimandinga mwami byabakama olayiza otyo omuntu ataawangula kubanga ne ku website y'akakiiko k'ebyokulonda tekuli results za president ng'ez'ababaka bwe ziriko ffe tukyadimandinga ekyo bino byonna ebigenda mu maaso President Robert Kyagulanyi aliwa era akomawo ddi bw'anaaba amaliriza yatugamba akomawo naye President Kyagulanyi omulonde bw'anaaba amaliriza emirimu gy'emitongole ajja kudda tewali yamutwala yeetwala naffe abantu betumanyi nti yeetwala era ali ku mirimu gy'akola ki tetujja muwa kiseera lwaki tumupakusa Uganda eggwawo leero banca weeri ffe kye tusabira President Kyagulanyi Allah atusaasire amutukuumire amwongere obulamu amukuume nga mulamu amukuume nga ali bulungi amwongere amagezi ajja kudda wano obutaka style ajja kukola ki ajja kukomawo lwaki abatamuwagira be basinga omubanja akomewo ffe we are contented pate yaffe Secretary General agitambuza Rope waali obukulembeze acting president Dr. Lina Zedriga waali Banyanzi Fred pate leadership eri waki era emirimu tugikola ogiraba buli omu akola gwayina okukola ki okukola because myamwe mobilize mukama wange Saabakunzi Buwembo waki waali nze mu office mwenkola ki mwengwa kati structure ya party weeri ekola emirimu gyayo mube bakakka mu mutuwa obudde bugu simuliro akwata empola atuuka wala tweyanziza nnyo tweyanzeege Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo
Boisa Kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko. Ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge, Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba, nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga. Dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga, ate ng'okukukebera kwa bwereere, kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule, gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko, kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse, nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda, ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere, ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Mukulubagga.